mweraga kyabo ku Entebbe Airport nga n'eki airport kyammwe kiwunya kitonya kyonna kyakaddiwa bannaye maaso awo muyina afanda ate nga ye avudde mu mbeera olw'ensonga ya airport bubi nnyo yuno bulijjo ayambaza pulezidenti waffe Museveni bannange ye ayambaza kuba naye ayambala ajja kunyumira ddala ng'omulabyeko ye munaye Nakankaka mukwano Dubai temubeeredde ennungi yadde okuva we yagenda bannange abantu bazibu yuno asekeredde omusajja pulezidenta wa TV eyafudde bannange abantu bazibu bali mu nnaku kyokka ate no ye ali mu masanyu naye nga mugamba mutya kuba gonna ngenda kubanga kutuusaako bannaaye byo si birungi naye nga mugamba mutya akola passport okutuuka ku Entebbe Airport ne bamugamba nti no tayi passport y'enfu byonna mbiyina mu maaso awo naye nga mugamba mutya bambi mbasaba video mugimpereka like era n'ensaba mukwano gwe wenna ate nakusubscribinga no ku buyinza Sylvia News timukwano subscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubwanga buli kimu kyonna kye mba nteeka ate era sijja kwebaza gwe wenna ya subscribinga nti mukwano weebale wakolera ddala ekisinga wakolera ddala ekyamaanyi naye nga mwenna mbaagala nnyo badaga abantu bange abali awo e London abali awo e South Africa abali awo bannange abantu bange abali e Saudi Arabia Dubai mwenna mbaagala nnyo naye nga musubscribe ono ye mukwano ate ye Entebbe Airport agirujja bubi nnyo kansooke mukutuuseeko katono ono mu kavidiyo nga beeyogera ati tumanyi tweyongereyo n'amawulire amalala bannange si birungi airport ewunya airport nkadde etonya yeno airport yo kajotukako ng'erina zi potholes ng'emmotoka ogivuga yonna ebukabuka mu bbanga. This is the worst airport I've ever seen in my life. Otuka yesinga okubeera ne ba customer like abantu abakwasaganya abantu nga bazibu nga balina attitude embi osanga omukazi mukadde naye nga ayogera bubi gano ge manyago olagawa ebisajja byonna ebiri awo kugamba security yefula nti erina security y'amaanyi embeera zonna ze airport ya Uganda bw'otuuka wogamba muganda wange ngenda mu ggulu kyokka nga kye kikyasinza okubeera kiri airport ekyasinza okubeera ekyekisiru mu nsi yonna. Can you imagine? Naye blood buli mbwe bano olunaku lwayo buli mbwe bano olunaku lwayo atuba nasanyuse nnyo sitera kola zino bugundi buno naye nze kyanga nkozesezza olwaleero kasita nalabye ng'ensonga eno nkulu nnyo ng'omwana avuddeyo ne nga blood ffenna tunyigiriziddwa tulina asaawo Entebbe Airport tugenda biddamu katono naye kati kansooke nkutwaleko ku baana bawala abambazi munange ono Rachel bo baana bawala ennaku zino baliwo okwolesa misono ate munange ono omuntu oba ono omusajja oyinza omulaba n'omuyita omukazi bannange ono si mukazi ono musajja naye ye ennyambala mugiraba bo obuvaazi mubulaba bannange abaana boolesezza misonona bakiyita misonona bannange era munaye bashonirozi batandise okugamba mbu ono yayambaza pulezidenti waffe mbu yamutungira amasuuti ge mulaba munaye gayambala ayina n'anekaanekera muli mbu yagamutungira abula bannange si bigambo byange nkiddamu si bigambo byange wabula bigambo by'abashoshoinirozi bye babipoloosi naye nga bambi ono si mukazi musajja naye mama ennyambala yokka bannange kokomya amaaso naye kati omuntu abatamanyi byakwambala oyinza obutabitegeera bulungi nnyo naye abantu abategeera ebyokwambala kati be bategeera ono omusajja ki kyabadde alinga agezaako okutegeeza oba ki ono omusajja kyabadde akoze ki kyabadde ayambadde bye biri mu sayidi ezeeyo kankuzeeko ku kisaawe Entebbe katono nnyo ate tweyongereyo n'amawulire amalala. Tukyali ku nsonga za airport zo munaye tezinnaba kugwa kubeera nakati saawa zino abantu bakyaleetera ddala obujulizi nga mugenda okulaba mu maaso awo bannange oba kuno kwe bayita okujooga oba kwe bayita okukola kimunnange omukozi wa ku internal affairs jjukira bebamu ku bakola passport mu kiwulira ezifulumya abantu okugenda mu mawanga ag'enjawulo okuva mu Uganda naye munnange yuno omusajja naye alojja omukozi wa ku internal affairs agambye mukwano yatuuka ku Entebbe Airport nawayo passport ye munaye omukozi w'oku Ntebbe n'amugamba eyo passport nfu teeberezaamu omuntu gw'agamba y'omu ku bakola passport ezifulumya abantu era nga passport akakola 1 2 3 4 10 oba 5 mukiwulidde ekintu ekyo naye nga mukwano amugamba sebo passport yo nfu ukiwulira ebintu ebimu tebiriimu bannange simanyi mukwano eno ensi yo
gye tutwala. Nawe osobola okumpa endowooza yo mu comment section. Teebereza abo nga yeggwe gw'omu ku bafulumya passport kyokka ogenze mukwano omanyi wali ogenda kuyitawo buyisi, ogenda kuyisa bivvulu mwana, oyitawo buyisi nga bakugamba mukwano obuntu bwo tebutukoledde bannange. Nawe osobola okumpa endowooza yo mu comment section. Ate ka tuve wano nkutwala ewa Nankakaka Nakankaliina bannaaye. Komunanga akatambi ka Nakankaka keetaaga okewuliddeko saagala kupolooka mugambo naye maama ow'omutima omunafu mbadde nsaba oba ofune enkobazi oba weesiba kuba bannaye abakazi balina emimwa boogera banne ng'omukazi yeeyogeredde omwana wa munne. Blessed Nakankaka, you are a casti child. Oli kaana kakolimire. Buno bwe bagamba obwana bw'ekibi bwe bazaala mu nsobi. Obwana obutabina nakwogera mu bantu. Sometimes I take a break nengamba kankaleke engeri gye kabadde mu bulamu obubi abasajja bakakozesezza mu maaso n'emabega kabadde mu bulamu nga bwakubonaabona paka Mukama Katonda we yakayamba n'akatuusa ku sefuko wadde yakakola ebintu ebikyamu naye n'akatunda mu nsi kamanyikiddwa kati saa zino kalina abantu abakalumirirwa nengamba kankaleke naye ate ogenda nnyo kwe tugamba oyitirizza oyagala kuyitawo okoma kantu gwe Nakankaka oli wa kisiraani kiri ekikambwe. Those are not blessings. Then bagamba omuntu okulinya nnyina agenda e Dubai ng'agenze kumwebakako nga tagenze kukolerera future ye. Kati gwe Nakankaka, let me ask you. Big voice goli okulira kwa mazi omwezi gwe guggwako asobola okukwata emitwalo 5 n'ajjiwa family yo. Gwe nnyoko omuwaaki ng'ogyeko okumutwalira bu video bw'obukaba nga bakuyita mu maaso n'emabega. Nze banange kantu gonda bikira bubi. Weno olina olugongo lukulinga lwambwa. Wuyo ogenze Dubai kati buli kika ky'omusajja kikwebakako. Oli awo tolina value mu nsi. You don't even deserve okubeera mu community y'abantu. Awo nga tuvuddewo. Aizo Seremba Timo naawe okaaba. Nakiwulidde nga kyonna kivevvenga nenzijukira ennaku gye kyakuliramu nti bicokola bibeera bikolimire. Abali okuhasolinga to brighten the future of their kids tebalinga gwe mu nsi muno teri muntu asobola kuwa muntu azanya blue move ekitiibwa n'akimakadaama taliyo. Omo wakatuukira wena oyise embeere ziringa eziyonkebwa emisota. Sell your post in Dubai, stay away from people. You are nothing. Nakankaka sagala olowooza abantu mbu you are something. Tolina ky'oli mu nsi. I'm telling you. Wamala dda okutta future yo, wamala dda okutta your personality, era abantu abakuwagira bonna basegu abatalina kiddako. They are the people that support you. Va ku bantu, va ku baana naddala bakadaama abali mu kiyumba abeekolerera. Respect them. They are far better than you. Omwoyogereza oluzungu olwakusala amagenda n'amadda. Tolina wadde na degree, tolina wadde na diploma, tolina wadde na bachelors nayo ojja wano ovevengera abantu. Kabuulire kugaziwa omumwana ebitundu by'ekyama eby'omu maaso.